tujja kusigala nga tukolagana nga family. General Muhoozi yalumiddwa nnyo kubona abadde mukwano gwe okumala emyaka 20. olwo n'olumu na nyiiga ne ngamba bamujja ku radio yali lyawo General mwennyini n'agamba General tasaba alagira tamala alina okudda kuki ku radio ate nze ne negayina tamala adde ku radio ze yamugobye. So General ayagala nnyo tamale nnyo era yamukoze bubi. Olwo tamala abadde nga marketing manager nga y'omwogezi waffe mu Buganda mu Central Region. So okufa kwe kwatukoze bubi naye mbalayirira aba family omusanga obuzimu tubuulire tuyinza obutabeera na bimala family yonna naye kitono kubanga tamala alina enkola yasiga awange abaana bange ku radio bonna babadde bakaaba nga tamale wajja ku radio n'omusasula sente z'amafuta nga tagenda nazo zonna ng'akwata sente ezo n'asiibula dda mukungu kati nga te yafuuse manager wa radio n'atandika obbawaako buli ali awo esigadde n'asala ekkuba waliwo akabaala bakayita Kimese butebe buli awo bufoomu batulaba abantu boogera luzungu lungi nnyo abantu bategeevu naye bagiyita Kimese eri awo ku radio 4 wabweru awo ng'atuula awo alisi zimala kuggwawo n'alyoka avaawo naye nga te ye mwennyini ng'akozesa obucupa oba 2 oba 3 2 nayogererako oluzungu nayogera Oluganda nayogera ebya Russia nayogera ku Museveni nagamba Museveni mumaze olusembeyo twabadde omwafaruku Kiruna nga tuzika mukyala we tamale najja mu byambalo ebimyufu ne mugamba kujja ate kiki Museveni namumaze sagala kuwulira kintu kyonna oyo namumaliriza kati ngenze eno ne mugamba kati ogenze kulya mukene ovudde ku mputo ogenze mukene nagamba gokyali mwana muto bino bindekere kati wesimukwata mu eriyo nafuna kyenfunye kasuke musike eriyo neze babaze zengenze